ne bw'otuula ne bbaawo n'omugamba naye mwami wange ku lw'amaka amalungi nyigirizibwa mu kino until we start to talk as families. Divorce ziri mu kweyongera kasuku, separation ziri mu kweyongera, ate ekituka kabiri ebintu ebi sente na kusoma nnyo bye bitubonyaabonya benze sibalina kumanya abantu tulowooza nti bwe tusoma ennyo buli kimu tulina biruzinga. No. Actually, the more you get enlightened with education, you realize you're independent, but you need a support structure. You need someone to hold you up. You need to be accountable to someone. Kati abasajja tugenze ne tukola ennyo ssente ne tulowooza natera okulekawo ne tulowooza nti nzija ne tulowooza nti bino byonna bye tugenda okukola ssente yegenda obimalawo. No. At the end of the road, every man watching this, all you'll be left with is a companion you showed mercy, a companion you showed kindness and empathy. Mukyala ampuliriza, ojja kuba mulungi, ojja kuba nga oli mweru, ojja kuba nga olina ssente nga wasoma, naye bw'onooba tolina mpisa. Ne bw'onoofuna abasajja ab'enkana ensi n'ensi, buli omu ajja kugamba kyasoma kirungi naye kirinamu ebintu bye sitategeera, kijama kirina ssente zaakyo naye kikyafu, sikitegeera nnyo. Kati ebyo ebintu abasajja tulina okutandika bannange okubeera ne ssente nnyingi tekitegeeza nti oyogeza eddoboozi ly'amaanyi nnyo. Women being empowered doesn't mean to belittle men. Olw'okubanga nti wakati gwalina omulimu bbaawo ng'ogwe gwaweddewo tekitegeeza nti kwegamba ogenda kubeera musajja waka. Nedda, asigala balo semanenge tomufuna muyise mu kitiibwa kyasigadde nga balo ng'omulimu gwe bwe gwaweddewo n'ogugwo bwe gusobola okera ne gukola ki ne guggwawo. Mu relationships zonna mu maka wange gye tugatambuzaamu modo gye nkozesa ewange eyinza obutakola wuwo oba eyinza obutakola wa ali, naye ekitugatta era ekitukuumira ku steadfastness okubeera ali nga tuli tolerant n'okwogera mu relationship. Waliwo nze bwentuka nga Linda avuga 7 nze nga ndi mu 3 naye ng'osirisa oti obukulembeze bw'ewaka tubuwanyisa mu bufumbo. Ono n'avugamu. Kati bwe nalwalira mu covid nga ndikundirye ennaku ezo zonna nga soogera, ani yali afuga ewange? Mukyalawo. Webale nnyo. I am incapacitated. I'm in intensive care. Naye singa nali muyisa bubi yandigambye omusajja onengeri abadde ambisaamu bw'ati ekibi kigwana wala kaafe teyandinzirusiza na mu intensive care. So sente n'okusoma ennyo mwe mulowooza bwe musoma ennyo abaami, oh I have a masters, oh I have a PhD. Abantu bano boosanga mu workshop n'onyumya nabo ne mwogera enzungu ne mwogera zi strategy mukulu taata abo bagenda kuwaanira mu workshop bodde ewaka omukyala yalina blueprint entuufu. Mukyala wo muwe ekitiibwa ekimugwanira, temulekerawo olugambo, omulekerawo okugira ku bakyala bammwe. Bannange osanga abantu nga fayiro ze wabwe zonna ziri mada wabiwulira ebiri ewooyo kino kyabaddewo. Kwegamba gw'oliawo oli mwe luwewerewo omusajja omutuufu abeera n'emmizi. Abakyala okukola ennyo ne mubeera ne ssente, n'obeera nga tova ku nnyonyi, n'obeera nga tova mu workshop, maama oli CEO. Munnanga at the end of the day olina obuvunaanyizibwa ku balo. So nga tetunnatandika kugamba mbu he changed, nga tetunnatandika kugamba mbu she changed, ffe nga ffe twekube mu torch. Are we talking? Are we opening up? Twogedde. Money is an enabler. Money is an enabler. Olw'okubanga nti gwe olina ssente toba wa kitalo nnyo, naye munnanga tekankubuulire ebbanga lyonna ly'omala ng'okozesa ssente okufuga amaka ago ng'abantu toba kwegamba obalengezza, time ejja kutuuka ng'abantu abo beetaaga nga ne ssente tekyasobola kuyamba. So twebuulirire ng'abantu as human beings, but for this generation we have a crisis of marriage relationships management. Tetugirina, bantu mwe temukyasaba, mabaala gafuusa mabaala, muli vibe ku vibe, temulina mbala n'abaana bammwe ze babayigirako. Tuddeyo abaami tutandika okutwala bakyala baffe n'abaana baffe mu church ne muzikiti bagende basabe, tubeeko values ze tubateeka mu tutuule ewaka olumu tunyumye n'abantu baffe. Ago ge gali amaanyi. Yes sir.
emboozi ebeera ejja kweyongerayo father nina ebirala bye mbadde njagala okukubuuzaako naye Maziki asimbye awulira nti bw'agenda ojja kweyongerayo so ekyokukola tewaliiwo nnyo. Mitso is a pleasure having you around. Discussion ndowooza discussion ng'eno sisira nnyo okuba nazo ku channel kuno naye ngireeta lwaki nti twagala oyige nga bw'onyumirwa oba okitegeera. So many marriages are falling apart and this is everywhere. We are not talking. And by the way kati bw'osanga abantu abasinga around 50 years ya 50 years ate bamala ne basetolinga naye abavubuka wakati w'emyaka 28 n'emyaka 40 obuzibu obuliwo bwe buno gwe buli oweeraba bwoti kasooka olaba osobola ofuna omukazi yenna gw'oyagala because you have the money, you have the means, you have the motive, you still energetic. Ye bw'akutunuulira n'alaba ebbanga ly'amaze wakaano n'agamba ntademu nnyo sigenda kulindawo. Kyakubiri abakyala bajja kukola ebyo byonna kubanga ebbeera ekyatunudde Uganda gy'eraga ate n'omubiri bw'agutunuulira alaba gw'amaanyi kugendamu byonna bye yeetaaga. But beyond the bodily, appearances and the worldly enablers, what value do you add to your partner? Are you talking? Ane tuligo okwogera, tutandike okwogera, tutandike okunyumya, tutandike okweyabya. Nze ndowooza kye nsinza oyigamu leero abantu balekerawo olugambo. Ekintu ky'olugambo nekyo kiri very important. Abantu balekerawo olugambo. Abantu mulekerawo olugambo kuba olwo olugambo lwe lusinza ovaamu ebizibu bingi. Teri mukazi agenda kutwala makaago mukyala nga mukazi gw'onyumiza bbaawo byatakola kubanga yajja kujja byatereeza. Teri musajja agenda kusigula mukyalawo nga abeesinga ku information etaliwo, abeesinga ku by'omugamba mukyalawo byatamanyi ye bwajja byamuyigiriza. So omukyalo ono by'omugamba ku mwami wo byazannyisa n'amutwala n'omwami by'omugamba ku mukyala wo byazannyisa so kiddayo wali tulekerawo oluki olugambo mujje third parties muvemu ebyo sabanyize kankubire basenga era kankubire maama. Third parties are devils. Tuula ne mukyala wo, tuula ne balo, mwekwana mwembi songa zammwe muzimali.